Mukama Katonda olw'ekire ky'enkuba kino. Omanyi nze sirina kintu kye ndowooza nti Mukama Katonda oba Allah ageze bubi. Omanyi ki oba tubadde tunaaba kutukula? Tetukubirangako bwereere nga tewalina kye tugenda kufuna. Neekusanga mu kkubo ogenda kuziika, neekusanga ku kkubo onnyuka, nga tekyekubira tokikola ki? Naye nabasaasidde bantu bange. Nabasaasidde nti waakiri yandibakubye nga wansi olina w'osobola okuteeka omukeeka ne weebaka. Nze ssimu yange ne mwogiraba n'abammanyi bwe wetegereza amaaso gange gazimbye. Nabadde ku ssimu kubanga obudde bwabadde ng'obulungi. Eggulo enkuba yatonnye nga nnyingi ng'olabira ddala leero teyinza kukola ki? Tayinza kuddamu. Era mu bye twabadde tulowoozaako ng'ekyenkuba tekikola ki? Nga tekiriimu. Ne tugamba Katonda yeebale. Ne mbagamba nti kale mbagutegeka lwa mukaaga na Sande mulengere enkuba bw'etonnye. Naye nga nze njogera byange nga ne Katonda akola ki? Neetonnya. Buno obubaka ne bwe nnaaba njogedde naawe ne bwe nnaaba soogedde naawe. Ekizibu ekikutuukangako totyanga. Kitwale ng'enkuba y'olwaleero nti ejja kutonnya era ekole ki? Buno obubaka mbubawa abantu bange nti gy'okoma okutiitiirira ekizibu kyongera kuwangula, nakyo kyongera kufuna maanyi. Ekisooka bwe kinaakumegga, ate ekyokubiri, ate ekyokusatu, ate ekyokuna kiri kusanga mu ttaka. Gw'olowooza mulongo okutuuka wano alwanaganye n'ebizibu bimeka. Singa ekyasooka ng'akula kyamutta kubanga yakitya. Singa bwe yalemererwa ku misimu gye yasooka okukola yakomaawo. Singa bwe yalemererwa gy'ali n'agamba nze nkooye banjiganya nnyo kanrizayininge, singa ali luddawa. Kitwale nga kigo kya mwana nti agwa n'ayimuka n'atambula. Bantu bange mugwe naye mukkirize ng'okusituka era mujja kutambula inshallah. Oli ku Star TV program called Amaka omulongo babiri Sarah ng'emanya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba programu eno. Nyongera okusaasira abantu bange abazze wankulukuku olw'enkuba eyatonnye okuva ekiro. Naye Mukama Katonda yasinga okumanya. Sibadde wakeera ku stage naye mbagambye nedda. Sigenda kubeera waka nga neebasoba nga ntudde ng'abantu bange bali wankulukuku. Kati keddemu keetonnye kati kagwake. Oli ku Star TV program called Amaka omulongo babiri Sarah ng'emanya gange. Tukyali wankulukuku mu kasaawe kasendi era nga tutambula ne bannaffe aba Shanta Beauty World wakaliga akatale k'abaveterani. Tulina ebizigo bya skin, ebizigo bya yellow ice cream babireese, temweraliikirire obwedda bakuba amasimu ne weno mugenda bifuna. Tukola skin, tukola enjala, tuyigiriza abaana n'ebitundibwa mu musomo byonna tubiyina. Twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly be bateeka ssente mu programu eno Kooti Amaka. Twebaza omulongo babiri Sarah omu bw'ati. Mwina bye mwongerako nze bye simanyi. Omu bw'ati muwala wa Nnaalongo akola ku radio. Era nga tukyali wankulukuku mu kasaawe kasendi. Katulengereyo mu maaso n'ebizibu ebirala ebiriwo. Kwata omuzindaalo omukwano. Amannya go gwali? Amannya gange nze Naamala Lydia mwongereze ku muzindaalo solido. Oviiridde wa? Nviiridde Wakiso. Wakiso. Wakiso Bukalango. Wakiso Bukalango. Bakuzaala wa? Banzaala Luweero Kabukulu. Oyinamu n'obulumi ku ssaawa eno we twogerera. Ekintu kyankwata wano kindi okukyala. Amina abatayinza kwogera kyatandika kitya? Natandika kuzimba wano ng'ensanja bavu.
nasooka ne nzaala omwana wange asooka nga wa myaka 4 n'ekitundu namuzaala bulungi nga tebantunze wadde wuzi ne nzaala omwana owookubiri nga wa kiro 4 namuzaala bulungi nga tebantunze wadde wuzi ne nzaala omwana owookusatu neŋŋaana omuzaalira ewa Kiso dokita n'agamba omwana ali waggulu mumudduse ekawempe omwana n'agaana okukka n'agaanira ddala okukka ne bantwala mu thiyeta bannongoose omusawo n'angobaganya mu thiyeta n'angobaganya emirundi ng'esatu ng'angoba watobye nnyo omwana ng'agaanye okukka nga bagamba bamulongoose nga baŋŋamba tokoleke waliwo lw'emboozi ey'obulimba enyumizibwa ng'osese tugende mu maaso omama mulwadde bwe tubeera nze ndaba ebizibu nga bingi bigenda kunkabizaawo ne ndayivatingamu katono kuba mba sinze munnange eyabireeta nga sijja kaaba mutwe kunjabika omwana oyo owookusatu ye yavaako obuzibu bwe bamala okunnongoosa olukindo ne lutana n'akaweza wiiki ewaka ne banzizaayo ng'olukindo lutanye ne banzizaayo ne mmalayo omwezi gumu kitundu ekawempe ng'olukindo lufuuse olukindo lwawonera emyezi 4 naye omwana waali mulamu kaakati neefuna ekintu ne kijja wano ng'ensanjabavu nsobola okirabako osobola okukiraba amina gloves zange wano eno omuntu yenna alina gloves bulijjo olumu neerabireza nga abalala ne bampanze nnyina omuntu asobola okudduka mu dashboard kamangu nnyo mu mmotoka mwenzijidde mulimu gloves zeerabidde weebale mukwano weebale bakyalaba nga ab'ekkooti y'amakamba agala nnyo mumukubireko mu bugalo mwena mutunuulidde ng'abatunuulidde ddole nange twajjemu ebyo tusiimenga abantu abo ffenna tuliwo ku lw'abalala nsiimako katonda yasasula si ffe tusasula mukama asaasire ate wamma weebale n'atawaddeeyo buyambi eyo dduwa emala mukama asaasire ne bye mulabye wano bwe muba mugenda mugambe bye tulabye ewa mulongo tubirekere mulongo mubindekere mmwe temufaayo naye teweegomba byolabye kuddamu biraba mulundi gwakubiri byolabye wano gamba mukama ebyo mbirekedde mulongo gw'omanyi gwe wabimuwa naye nze wange saagala kukola ki kubiraba owande pu kibi kigwana wala mukama akkirize ebibyo bitereere naye byolabye bikole ki bikome wano kyajjanga ekisaaga nekindyawo ekikirira wansi naye nga kirimu amasira mangi lwakito ani akiduresinga ebwe kyanja nekimera bwekiti nekikirira oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nja kwetaaga testi z'omukyalo ono za miliyoni nga1.2 nze sijja mutwala mu masabo tewali ssabo lijja kutula bintu ebyo alina okusooka okusalibwako obunyama tusobola okuba ne kansa nga tetumanyi tusobola okuba n'obulwadde obulala obutannaba kuzuulibwa akawuka nga mwekali akamulya n'olwekyo nze omusawo gwe neekakasa kuba si gwe gusoose okujjanjaba bwe bati tulina okusooka ne start miliyoni nga1.5 ntukola sampo nga 4 bo bwe baŋŋamba nti tebalina kye bakoze eki ng'olwo nkola ki neeyongerayo naye sina gye neeyongera nga sisoose mu ddwaliro tewali naye olabye n'obulumi okozesa painkillers olina okumira ebiwonya ebiwundu erinyiga ne painkillers ne weebakako asula atudde oli naye jangu onnyonnyole naye agambye ensula ntudde mwana wange naye mpulira ennaku maama jangu otuule wano jangu otuule tuula wano kino ekintu kyajjira ku lubuto twabonaabona ffenna naye maama omwana ono mukamwana wange weebale kuba na mutima mulungi oli nazaala ndi nazaala
ku lubuto twali ffenna ng'olubuto omwana alemedde eno waggulu kati ekyana kiweza omwaka gumu n'emyezi 7 era nze nkirina era kirika wange naye omwana muna akantu kajja bwe kati olutindo ne lwabika neŋŋamba maama ndeeta emmotoka ne muzaayo emulago ne bamuduresinga ne tumalayo wiiki 4 mwezi mulamba paka lwe lwawona ne tudde waka ewange nembeera naye munnange n'agenda n'akola emirimu gye ng'akola n'addayo ewa bbaawe naye muna akantu kajja wano n'aŋŋamba maama akantu kaakano namugamba omwana engeri gye yakufoosinganga ndowooza kyekintu ekyo nakutuusa namugamba ndagaako ndabe yagenda okundaganga ekintu kiringanga ekiragulagu bwe kiti neŋŋamba tebakulaga ekinaanaasi n'agenda mu ddwaliro ne bamukebera amagumba malamu omusaayi gwonna mulamu ebipande byonna tubirina naye ekintu kyongera kumuli obukyala bwonna bwe buti talina waatambulira asula atudde nze nkaaba amaziga enkya n'eggulo neŋŋamba maama akaaba nange nkaaba neŋŋamba tunakola twavudde ejjeeka ne tujja twatuuse wano n'agamba maama enkuba ejja tukuba tunoonya kaloogi tusulemu ne tugenda ne tunoonya kaloogi ne tusulamu enkuba neetonya naye okumutambuza omutuusa wano kisa kya mukama mbadde simanyi mulongo nti nkufuna naye nnemeddeko neŋŋamba oba banvuma oba bakola batya kaŋŋene tuusaawo ne baŋŋamba olina akatebe konze kali awo weekali naye nga sikayina neŋŋamba mu katebe kange nakalese wali ntuuse wano nga bambuza akatebe kalukunze bakatutte nga nnonya omulwadde naye nga lubadde lukujjukujju ne mugamba lemerako tuulaawo tovaawo omukyala omwampadde ekiveera mukama akuwa omukisa naye ŋŋambye nti maama twala ekiveera mutuuleko kubanga bwe nazze naye ebintu biri eri gozi tumulina giravusi n'eddagala naye kati ne tutambula ne tugenda emabega eri ne nteekawo ekiveera n'atuula ayagala kutuula nga yeesigamye bw'ati asula atudde nga kikere nsula nkaaba nsiba nkaaba okiraba naye maama situmanyi mba naye tusaba buyambi omwana ngaawone mpulira bubi kubanga nina abaana abawala nga bano ne bwe ndaba omwana ngaabonaabona bw'atyo ate nga nange ndi mulwadde okugumba lyaseeseetuka lino binnuma baŋŋamba weebake wansi naye sina we nnebakira nga omwana ng'ono ali bw'ati mpulira ennaku kibira nekitumbuka nekiyiwa omusaayi engoye zonna ne zifa ne bannange nga yakibabikuliddeko mulaba kugulu kuno kwokka naye nga yababikulidde bannange tusula bubi naye mulongo maama tunakola tutya munnange omwana ng'ono abeerewo maama kale mukwano mukama akuwenye omukisa maama webale na butatugoba nnyo wano maama kubanga toyagalawo wano misambwa gibadde kizze naye nga naffe tulemeddewo naffe tulinga jjiini kunzayo za lumonde kale jini gwe situka n'omwana wo nkama kuwenya omusane tunakola programu kooti y'amaka omulongo 2 Sara tugenda kufuna obuyambi wakonda banze maama nze taata eka ninaye muganda wange muzibe w'amaaso ali eyo mwanyina nze mulwadde yagongobala nze mulina naye awaka nze maama nze taata ate noono najja ne nga sijja kugoba tubeerewo era balinaleseeyo nendootono yandetedde ebikalu ojja bimpa tujja kuwa ku balwadde nga tugabana ne bootabireeta wano kale mukwano kati ani agenda okunnyambako gwe singa mbadde nsobola okufuna aba transport mwandigenze kati gundi ani muyina ntambula kikuba nabagambye mwenna mujje ne transport barakallahu fiik tweyanzeko kale mumpandiikire zino ssente bannaaba zituwaddera ngenda omwami azituwadde nga ye bw'anaaba yeyanjula tujja mwebaza ng'omuntu ebale gundi mumpadde naye no mpunze nkoyeemu simanyi kyenjagala Joel mpa wandika esimu ya Dr. Tom ogirete ngisayininge bagende leero basule ba Dr. Tom n'enkya ze Dr. Tom ajja kumbuulira timulongo bano mbasobola
oba sayansi yamuyita sayansi buli gwemusindika ngamba mulongo ebyuma ebyange biganye genda mu sayansi wo naye nze sitwala muntu walala tuyinza omutwala talina mazzi talina musaayi ayinza okuba ne kansa ayinza okuba n'akawuka akamulya so bano munzikirize mbate ku ssaawa eno yennyini amina bakwatirire mpola mpola oba tagirina mumpe essimu yange ya MTN abawuliriza ba radio star tweyanziza nnyo tweyanziza abawuliriza ba radio star kimwe balire ddala kigenda kivaamu omusaayi baketi nga namba mbadde mulago nga teryanzijjanjaba paka webanzirusiza ne banzija mulago wali ekaweepe nga teri wadde ankolako bagamba obulwadde bwange tebabumanyi siyina siriimu siyina ki wabula tebananzijako kati naye kiri obukyala kibumala nze ndabirira maama wange nina abaana babiri nze abaweerera kati tebakoze n'ebibuuzo omusajja abanzaalamu n'agaana obbaweerera babiri bali bawala maama wange yabeera nabo nze mbadde mbaweerera kitegeezononazaala wakujjanjaba omwinamu n'omwana omu yekka asembayo omwana omulenzi omukama akuwa omukisa omusajja olina n'abaana abalala beyazaalamu abasooka si bammwe bamusajja mulala naye yagaana okubalabirira yagaana okubaweerera zabadde aweerera basobola omwogerezako kuba bagenda ku kitanda bagenda kubeerayo abaana bange bakyasoma bali babiri bawala abaana bange ono maama yanzaalira omwana gwe nnina owokusatu abi abaana bange bannuma obutasoma mbadde neewaayo mbalabirire taata waabwe yagana obbawo obuyambi ne munsonyiwa ate kati ekintu kinemeza okuwa abaana bange obuyambi nga ne maama wange basuza musuze bannange njagala bulamu tofaayo babye gwani nze naamala lidiya tofaayo nze onansonyiwa ne bwe baba bakukeberera luddawa nze nakebera dokita nange gwenjagala si eyakola ki nange ndeka ennaku bbiri ogenda kuba ku kitanda ne baba bakukubye bukubi mpiso ekendeeza bulumi era oba n'enjawulo gye tuneeyongera olekerawo okujja n'endowooza gwe nga bw'ojagala oba ozze wa mulongo naye ateekewo endowooza ye kuba eyiye eba yakola ki eba yalema n'olwekyo ndeka nzijanjabe nga bwe nnyina okukola ki